twali wano n'oyogera ebigambo nga tumuvudde mu kulonda awo n'ogamba ti ba genero bagenda kutandika okukakkana naye okuva lwe wabyogera mbala basatu abammanyi bummanyi n'abazeeko wano ne mbawa obulaguzi bwange ate ebintu ne bikyuka. Mulimu amuwajja n'ogamba ng'oluusi kintu kitono nnyo olina omugamba ekintu ekikusumbuwa nti genda okole booti ne booti ddayo waka okole booti ne booti ng'oluusi kantu katono nnyo obwo bayita obulaguzi anti bye bye tubagamba bye muwakanya bye bye nakugamba nga wano naye nkugamba lutamaguzi tajja kudda n'owakana osegede bulungi Saalongo towakanyanga n'oyimeeno ow'eggomba memba parliament wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musaayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono gyabako yategese kano. Yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu vidiyo ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter, emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwandaba gwe atulaba kw'Emboozi mu Yuggi Geoffrey Mayanja ge gange ndi wano ne Saalongo ate Haji so gwe ndi naye olunaku olwaleero tuzze tuwayemuko ku mboozi okusookera ddala Haji omuntu yalagadde okumanya gwe oli Saalongo oli Haji Saalongo Haji ekirala ki jjajja makulu ki mu nnono amannya agasatu oba ebitiibwa ebyo mbiyita bitiibwa jjajja Saalongo Haji byonna sebo biri ku ggwe kati ebitiibwa ebyo okwawukana mu birondebwa mu bitiibwa ebirondebwa bino ebyaffe tubikolerera bukolerezi ekya Saalongo n'okuba ng'ozadde abalongo okyegedde bulungi olina abalongo osobola okuba nga tolina balongo naye ng'ate jjajja gwe wasamira Saalongo aba akufuula okuba obwa Saalongo era oluusi omuntu asobola okubeera awo nga tazaalanga ku balongo naye ng'ate omusambu ogwamukola ki ogwamwambala bwa Saalongo nga tannaba kubazaala naye ng'ajja kubazaala singa aba akoze emikolo egyo era abantu bangi nnyo babeera eyo bakyala nga banempulira njagala ozaala ku balongo oyo yenna awulira nga ayagala ozaala ku balongo wabaawo emikolo gy'ateekeddwa okukola okubafuna. Abamu bakola mikolo okufuna abalongo. Yes. Oyo yenna abeera eyo kyemmanyi abampuliriza bakiwulira omuntu abeerawo ng'awulira ayagala ozaala ku balongo gwe manyirawo ti omusambwa gw'obwa Saalongo oba ogwa bannaalongo guba gwakwambala. Eri omuntu abeerawo ng'ayagala okuzaala ku balongo kyokka ate waliyo n'ababazaala obuzaazi ne bajja buzzi kitegeeza nti kati ebiseera ebisinga omuntu agamba nti saagala kuzaala balongo ate abazaala okigedde bulungi kati ate oyo awulira nga ate ayagala okubazaala ate n'atabazaala okujjako ng'ate amaze kukola mikolo n'alyoka afuna obwa Saalongo Saalongo leka kuntiisatiisa eryaga nti sibaagala naye n'abazaala ate n'abazaala okigedde bulungi kati buli lw'owakanya omusambu ogwo
oba oguba gukutuddemu oba ogwobwa Ssaalongo n'ogamba nti nze saagala kuzaala balongo ng'agamba kamba kuwe tulabe ky'onookola oba obasuule bwe kito bwe kiri kati ebitiibwa ebyo ebyaffe ebimu tubikolerera mu mpewo okitegedde bulungi kati nze nasamira Kabaka Bulamu kati omuntu yenna aba asamidde Kabaka Bulamu mu mitendera gyonna n'amutuusa ku ntikko ofundikira oli Ssaalongo nga wadde tonnaba kubazaala kitegeeza nja kubazaala abalongo okitegedde bulungi kati ekyobwa Haaji ekyo abatuwuliriza nakyo ekyo nakyo omala kikolerera otya olina okunoonya ssente ogende kukaaba olyoka ofuukaani Haaji kitegeeza olina opakasa ssente kuba tebagendesaayo kagaali ate ekyobwajjajja toli muzeeyi kati ekyobwajjajja kiba kitegeeza gwe wenna mpuliriza ali eyo omuntu ng'oyagala nnyo ebintu ebyedda osanga omwana omuvubuka naye ng'ayagala nnyo kadongo kamu ng'omanyanga bumanya nti aliko emyoyo gy'obujjajja kyekikuyisa jjajja waba gosanga amuvubuka naye ng'alina envi otegedde bulungi nga muvubuka nga wazaalibwa waliwo n'abazaalibwa nazo olwo oba mulonde envi ezo ziba zirina kyeziranga kati nze ndi mulonde anti simanyi myaka gyo waliwo ezijja ku lw'emyaka newabaawo ezijja nga mutuufu olaba mwana myaka 18 ng'alina envi kati nze okumpita jjajja w'abaana nti emisambwa gyensamidde gyadda gya bwajjajja olwo obeera jjajja yenna omuntu aliko lubaale omuntu asamidde emisambwa asamidde amayembe asamidde lubaale okitegere bulungi oba jjajja w'abaana kubanga emyoyo egiba gikutuddeko gyadda gya bwajjajja kyetuba tusaba omusajja omukulu oyo jjajjaffe musookerwa tumutegeeza tugamba mukama wange jjajjange musookerwa jjajja mwe badda mwe balubereberye ffe tuli baluvannyuma jjajja nkusaba onkulembere nga bwe nkuvaako emabega kati abantu abamu tebamanyi nakusaba mu lubaale n'agamba jjajja nsaba nkulembere nga bw'onvaako emabega oli ye yakusooka ate akuvaako ati emabega gwe wamuvaako emabega kati bane muyiga okusaba mu lubaale ekinga bona agamba nti bannange maama w'omwana yafaanana nnyo omwana we webale nnyo kati bwekito bwekiri kati ne bajjajja omwana yalina okufaanana maama we so si maama oga nti maama yafaanana omwana we webale nnyo kati ekyo kyokka oyinza okufukamira n'osaba jjajja n'akumma nga yandikuwadde okumugamba nti jjajja nze kankulembere nga bw'onvaako emabega olina musoosa buki busoosa buli kyokola olina kukulembeza ye okitegedde bulungi wabula waggulu wa jjajjaawo oyo waliyo Tonda ye nannyini nsi eno ye nannyini buyinza yowe enkomeredde yasembayo owokuntiko bangi nnyo bagamba abasamize tebakkiririza mu Katonda olinako obuuza n'okubuuza tikakati Haaji okikola oti oli mbusamize ate n'ogamba ebya Katonda ani yakolanga bw'ati tamali mirundi ye bangalabi fa abasamize ffe twasinga okumanya ennyo Katonda n'okusinga mu ate we mulowooza kuba kasankiisa ku lulimi nti yasooka yakulembera y'owookuntikko ffenna gwe twesinza era ali omu ali bwannamunigina teri kimwenkanankana okigedde bulungi wadde okumwefaanaanyiriza ali atya ali omu yekka ye yatonda gwe ampuliriza ate ye yatonda n'emyoyo egyo egikutabaala yagirina ffenna yatulinako obuki obuyinza nga tulina kuyita mu abo okututuusizaayo obubaka golooza lwaki ensi zironda ababaka kiva ku ki golooza lwaki nga tetunagenda mu maaso mbadde njagala osooke kubanga TikTok abantu abali mu mannya go bakyali bangi ku TikTok okwo waliwo omu atugoberera yampeereza kumpi kuliko ogundi nga 8 accounts nga 8 za TikTok nga zonna ziri mu mannya go abantu soko bategeeze oddemu bategeeze kubanga kibategeeza nakalango kwekali wansaba tukateekeko ku lw'ensonga eyo ng'otegeeza abantu nti gwe toli ku TikTok era tobera ku mikutu gyo n'okujjako guno ne wa mutabani wo Kasuku mutabani wange Kasuku era bannange kyannaku nnyo bannange bali mu kubabba nga babbira amannya gange katujja kusanga mu vidiyo oluusi ze tuteekayo ze mbankoze naawe ng'oli akomenti ng'oyo mufere naye nga bababbira walala ng'oli abbira mu kifaananyi kyange abbira mu linnya lyange Kasuku yankubira lulina ngamba nti waliwo omukyala yamukubidde namuga bamubbye $4,000,000 ali Germany okigedde bulungi kale bannange abampuliriza mwenna abali eyo Haji Jafari ku TikTok sirinayo wadde account name era yo gwe wenna nnoonya tunoonyeza ate ku
ku Facebook sirina mukutu gwonna gwendiko okuleka ogugwo n'ogwa kasuku kasuku live ne embozi mu yoggi sirina walala bw'oyinza kunkola ki kunsanga essebo wekitobo nze njagala nnyo n'ennamba omuntu eyeryagadde kubanga olaba nti abantu nga bwe nkugamba nti bababbye n'ekirala abantu bankubira nnyo amasimu nnyo era wano kati wano nduza nfunyemu kabembereza olw'ensonga sinnaba kukola ki olw'ensonga nti netiwaka zeeno nga bwezimanyi nzibu nnyo naddala ku Airtel naye bwe nkulaga ennamba z'amasimu abantu kati ono omulaba ono thanks a lot boss nga ngimusimbye biraba bano bonna bano nkitegeera bakufudde busy zino zonna nziraba okitegeera era ssebo oyinza okugamba simu ya era bw'oba osobola onana okumpayo ku ssente ssebo olw'omulimu gw'enkolo gw'amaanyi ssebo nafuuka mugabi wa nnamba yo ate oyagala kunsimba luseke mu budde buno ogenda kulya mbuzi linda eri wali ku kyoto kya jjajja ddungu lwe luseke olwaleero lwenzikiriza onkube by the way nako ne kirayanti wange ate abantu bamanyi namba kufugira namba kati nanako kirayanti wange ku embozi mu yujjoko naye yankubira naŋŋamba omukazi bamusa amasimu kubanga ennamba mukyala yagikwata mukyala we naye bamukazi bamusa amasimu okitegeera kati ennamba gigabe ennamba y'essimu eyange gwe wenna mpuliriza nga essimu gyojje ku mukutu gwonna nga naye onoonya omulanzi Haji Jafari nga teriimu mannya ga Ssenkubuge Jafari toteekako ssente zo ennamba zange zonna ziriko Ssenkubuge Jafari mu mannya gange essimu eyange eri 0783 98 88 13 ne ku WhatsApp kweri essebo yeyo ye namba yange 0783 98 88 13 eri mumanya ereta Ssenkubuge Jafari gwe wenna mpuliriza ng'onnoonya naye ng'omanyi nti ennamba gy'osindikako teri mumanya ga Ssenkubuge Jafari toteekako ssente zo bakubbidde bwereere nkigezaako okulaba nga tukirwanyisa naye bangi kyekisooka waliwo nomala yambuuza kubanga bw'ogenda wano ku nnamba yeeno ndowooza kaŋŋende wano kaŋŋende kono gwe naweereza kati ogiraba bw'onyiga wano bw'oti ereeta Haji Shafiiki Ssenkubuge kati ate bwe tudde eri ku mobile money era Ssenkubuge Jafari kati olagina kubuuza gamba nti ye Shafiiki yaani era kyo kitereezeemu ekyo Shafiiki mwana wange eyo aba agenze eri ku email bye nakozesa aba agenze eri ku ki ku email gye nakozesa Shafiiki Ssenkubuge Shafiiki mwana wange naye agange nze Ssenkubuge Jafari ennamba y'essimu gekola ki yes nti nobonyize mu mobile money ng'oyokakasa gekuleeta nomanya nti ennamba ye yentuufu essebo bwekitobwe kiri ssebo owaaye tugezaako kirwanyisa mpola mpola naye bangi naye awulidde ategeeza omuki omulala bwekityo bwe kiri ssebo twali wano n'oyogera ebigambo nga tumuvudde mu kulonda awo n'ogamba nti bajenero nti bajenero nkulagule lwaki osese kubanga okimanyi ngenda kugamba onzizizaayo mu byobufuzi bannange bazzukulu bangamba nti bajenero bagenda kutandika okukakkana bagenda kutandika okukakkana naye okuva lwewabyogera mbala basatu leero sijja genda nnyo mbyabufuzi kubanga nina bazzukulu bange abali e Bulaaya benzize nkolera ku nsonga zaabwe bambi banne buli lunaku nteeka okufunayo babiri omu gye tukwegayiridde va ku byobufuzi gye tukyakwetaaga ffe abamu tukwetaaga olina by'otuyambye bingi kale ensonga ezo ez'obyobufuzi ezo nzitiddemu kati ennaku zino nange nsula ngugumuka mbeera sivodde muntu ekituufu ndi mulaguzi oyogera byolengedde byenkoze eki naye munnange emyaka gino kati gye ŋŋenzeemu muganda wange nze ne ku ssomero nali ntya kibooko bannange
baba nange nalinda kyoko kusomera eyo anti nga bakubeemu n'owulya ng'obulamu busaanyeewo ng'obulamu busaanyeewo so bwe kito bwe kiri kasa ndaguddeko bye ndagudde abammanyi bummanyi n'abazeeko wano ne mbawa obulaguzi bwange ate ebintu ne bikyuka mulimu amuwajja n'ogamba ng'oluusi kintu kitono nnyo olina omugamba ekintu ekikusumbuwa nti agenda okole booti ne booti ddayo waka okole booti ne booti ng'oluusi kantu katono nnyo obwo bayita obulaguzi nga omuntu asobola okubeera mu bwe bwonna bwonoonese naye nga kyalina okukola kintu kitono nnyo nga si kyakutwala mu kkanisa nga si kyakutwala mu Yesu lyekkubo okigede bulungi wali abantu abamu ng'emyoyo kati naddala mulimu abantu ndoota ndi mbuukira mu bbanga kati olina kusooka kumanya lwaki ndoota ndi mu bbanga okigede bulungi egyo giba myoyo gya bwakatonda obwe bayita obwakabaka bwa Katonda kubanga buli muntu asaba atunula muki waggulu okigede bulungi nnyo kakati obuntu buba butono nnyo kambabulireko ebintu ebisibye emikisa gyammwe okigede bulungi ebintu ebisibye emikisa gyammwe bintu muwetoolula nabyo ate nga jjajjaawo akuwa n'obubaka akuwa n'obuki akuwa n'obubaka wanje wadde olina kyoyagala okuteesa Saalongo abantu bali ndaba abakulu bali mu kutereeza wali sebo bagambe twatudde wano abakulu basebo babayita eno bannange omukulu ali eno omutima tegumuliimu sebo baddamu mulindiddwa okutereeza ensonga sebo mutulowoozeeko wadde tuli batulowoozeeko abakulu tebatuyitirako wano nga tetuna ke tugize esebo so bwekito bwe kiri anti ebintu ebitwetoolodde okutereera kwaffe ebimu tebituli wala oyinza okulaba ng'okutereera kugenda kulima ku kijja kya jjajjaawo akulya emmanju ate kambabuulireko teri atalina lubaale mwerimba gwe wenoomanyi ng'oloota mu lulimi Luganda oyo ye lubaalewo okigede bulungi gwe wenaagamba nti tokkiririza mu bujjajjabo ng'ogamba bajjajja sitaani bajjajja faya naye ng'omanyi oloota okola ki ng'omanyi nti oloota sooka weegobeko ebirooto ebyo awo wenja okukakasiza nti ddala tolina lubaale buli aloota aba ne lubaale buli aloota gwe woba omanyi nti toloota oba nga tolootangako kasooka ng'ozaalibwa nga tolootangako tolina lubaale naye ng'omanyi oloota mulimu no n'abaloota naloose ndoota mu kyalo ndoota ku sayidi ya maama kati oluusi omusamba gukugamba mwana wange embeera gy'olimu mbi janguka eno otutegeere kati abantu bangi nnyo bakulidde mu bukojja mu buki mu bukojja ate abantu abasinga balowooza nti lubaale w'ebukojja taluma lubaale w'ebukojja aluma asobola okukuluma n'asinga n'ow'ekika lubaale w'ebukojja asobola okuluma omujjwa bulungi nnyo n'ogenda ew'omusawo ng'akugamba kimu ng'akulaga kimu kika lubaale akuluma nti abasawo kati abasinga baba bakwata bikwate lubaale kubanga naawe okimanyi nti ewaka waliyo ki lubaale oba wali obiwuliddeko nti gyebiri kumbe nga nsonga ya bukojja ng'olina kugulira bugulizi maamawo Gomesi nakitambaala ogenda ofukamire kati nze nina abazzukulu wano bawajja wano n'omugamba nti ensonga ya maama tuterezeeko eno ku nsonga yawa ya maama yeekukutte n'agamba Haji nze maama owange mugulidde buli kimu mugulidde emmotoka mugulidde amagomesi nemugamba ebyo obeera obiwooli nga ye ng'omulya mmere naye ddi lwobeera oyambazza lubaale w'ebukojja wali mu kufukamira olina okuteekako ne bajjajjaabo n'obalaga n'ogamba maama nfukamidde mu maaso go okigede bulungi naye ffe kati nganze wano kuba nasamira olusozi lwa jjajjaffe Tonda tukulembeza Tonda tukulembeza ani Tonda onzikiriza abantu nkabasomesa engeri gy'oyinza ofukamiramukko kwambaza ku bukojja ofukamira ng'okutte gomesi n'ekitambaala gomesi eyo etera kuba nga nzirugavu nga y'amayinja zino ez'emikolo ennungi okigede bulungi n'ogenda n'ofukamira mu maaso ga maama n'ogamba nti ayi kyetonde Katonda mukama wange kabaka w'abakabaka gwayinza byonna gwasembayo gw'ow'okuntikko gwe twesinza era ng'oli omu oli bwannamunigina mukama wange gwe yantonda gwanninako obuyinza obwenkomeredde mukama wange nfukamidde mu maaso ga maama wange maama nziza okwebaza maama webale kumbeererawo maama webale kunjagala nakumpa mukisa naye olunaku olwaleero nkusaba maama osiima okkirize nziza okusasula ebbanja lye nnina ku buki ku bukojja maama nkwambazza wamu ne bajjajjange
kati wotateekako kali wamu ne bajjajjange gwe n'ogamba nti maama nkuwadde gomesi eyo oba owadde maama ng'omulya mmere yekka okitegedde bulungi kati olina oteekako nti nkwambaza gwe nga maama wamu ne bajjajjange kati maama wo naakuddamu naga mwana we nkwagaliza omukisa genda otereere okitegedde bulungi sebo ensonga omukulu azireese sebo gwe ŋŋamba mune gwe mukama wange kati wano okubya kamera kati sebo bwoti bwokoze naye bannange oba gusigale wano Salongo sebo mukulu bwati bwakoze ate Salongo to jjajja ddungu olwo agabudde sebo agabudde jjajja ddungu akoze eki agabudde agenda akuyiggire amiina sebo bwekito bwe kiri bweza so kunekulwa ensonga eyo ku nsonga eno ku sayidi ey'ebukojja bwekito bwe kitambula kati oyinza okulanga akantu katono nnyo nga tekakwetagisa nakumala kujja wa Haji Jafari gwe wenna mpuliriza ng'omanyi wakulira ku bukojja gwe manya bumanyi eri ebbanja olirina olikola ki olirina naye pozi kati ekisobola okukuleeta ene wa Haji Jafari nti osobola okujja okusaba obweyimirize jjajja owa wano mu lubiri akukulembere kuba buno Bwakabaka gwe wenna ng'omanyi nti ogenda kwambaza bukojja manyi ogenda kwambaza Bwakabaka obw'ekika kya maama wo kubanga ebika bagamba ebika ebikola Buganda Buganda Bwakabaka kati kitegeeza era osobola n'okiteeka n'ogamba maama nkwambaza gwe nga maama ne bajjajjange mu Bwakabaka bwe bukojja bwange okitegedde bulungi ogenda okulanga ebintu bitandise okukyuka bannegamba bulire ebyo bye muyita sitaani bye muyita mbu jjajja faya kati n'ogamba nti jjajja faya ng'olwedde omusambwa gwakwambala okimanyi wali abaana abamu nga bawala balungi naye ng'akugamba oba omusajja mulabikira ntya kati ng'omusambwa ogwo gwakwambala nga buli lw'otuuka awali omusajja akulaba ng'ekizibu naye nga gwe bw'ogenda mu ndabirwamu olaba ng'olabika bulungi ng'oli matabuta by the way lwaki siweebwa Salongo eri omwana gw'olaba nga mulungi kaalaala ng'alina figa naye nga talina muntu amuliko nkugambye nga gye baneyeebuuza naye ddala nabaaki okitegedde bulungi ate n'osiŋŋaana omubi alina obufumbo ng'atudde afumba ate nga yaganja ew'omwami era nkimanyi mwenna abampuliriza abali eyo gye muli ng'abaana oli mwana wa buwala ng'oli mulungi naye nga weebuuza naye ddala kiki lwaki nze siweebwa lwaki siganja lwaki banjagalako bwagazi nga we beeyongerayo oluusi ng'oli anoonya n'okusetolinga naye nga yabula gwasetolinga naye kumba omusambwa gwamwambala ye ng'awoza kimu Yesu lyekkubo Nabi Muhammad lyekkubo okitegedde bulungi kale nno bannange tubakubiriza nga tubagamba mutegeere obwakatonda bwammwe nga muyita mu buwangwa bwammwe kakati Salongo oyogeddeko ku lubaale awo abantu babba lubaale wa bannaabwe oli najja n'asuubirira oli nga bamukwasa ebibbo nga yabeera nabyo naye oli ow'oluganda lwe najja n'abibba n'abimutwalako bwe babibbiddwa katugeze nze ndi muganda wo ng'obirina oli mukulu wange mbikubbyeko mbitutte wabawo enjawulo era birina omugaso gwe bisobola okunkolera okwawukana ku gwe gwe mbibbyeko tebirina tolina kyoyinza funamu era oli bwakubbako ebibbo bya lubaale ng'oddayo eri oli eyakuteekerateekera ng'akuwa ebirala kubanga baabiwangira ku ggwe kiringanga kati nze Haji Jafari senkana naawe ndi musajja munenemu ku ggwe singa nzija nenziba t-shirt yo neŋŋenda nenjambala oba empale nze kati nyambala 35 osobola okuba oyambala 33 okitegedde bulungi nenje meba teyinza kuntuuka teba yange kati noonabbye ebibbo tasobola biganyulwamu kubanga tebaabiwangira kwani kyentegeeza tebaabimupimaako tebaabimupimaako si bibyo kubanga gwe wawanga nga nze nkukulembedde wabula ate bw'ajja mu bulungi n'akugamba muna ensabo nzigirayo ku kibbo nsabeko ate asobola okusabamu ate n'afuna ku njawulo era ekintu bano abantu njagala bakitegeera okuva n'olwaleero teri abba lubaale tebamubba
olimbu onoonyeza omugugu gwa lubaale mbu lubaale bamubba oyo bw'obwo bubeera butuukiro bwa lubaale. Saalo ngomba bulya bangi nnyo olinga agamba nti gundi yabba lubaale waffe gwe mukisa gwaffe yagutwala. Era babyogeza butamanya butakola ki butamanya lubaale abeera ku ggwe. Era kino nzize nkigamba abantu nti gwe wennaaga pasita ng'akutuma nti leeta ebya lubaale tubyoke, obeera toyokyezza lubaale, obeera oyokyezza lubaale mwatuukira mwakola ki mwatuukira. era w'obitwalanga ewa pasita nti ogenze kwokya lubaale kasita akoleeza akabiriitibwa ati n'ayokya nga naawe otuula kuli. Kati obeera oyokyezza lubaale ng'otudde ku muliro ogwo, ate obeera oyokyezza lubaale wuwo si wa kika. Kitegedde bulungi. Kati mubeere nga pasita nga bagamba mbu yayokya lubaalewo, okitegedde bulungi. Nalaba waliwo be nalabawo agenze mbu akoona amasabo agakoona mbu bali kumyeko omuliro mbu ayokyezza lubaale. Ani yakugamba nti lubaale mujega? Lubaale si mujega, ziri mpewo. Kati wobanga wasomako nga bakugamba mbu eya no space eya no kati ongamba otya nti oyokyezza empewo, tulaba nga obaako ekikyamu ku bwongo. Kiki kye babookezza? Aba ayokyezza nnyumba ya lubaale. Kati nze Geoffrey singa omuntu ajja n'akoona ewuwo woosula n'ajja n'alangirira nti Geoffrey twamukoonedde mu nnyumba, baba bakoonyeewo njuuyo naye gwe Geoffrey obeera wooli. Era osobola okuzimba ki endala. Lubaale waava ku kika, waava ku luggya, adda wa mutonzi, ye yamutonda yamulinako obuki obuyinza. Era eŋŋoma we tukuba eŋŋoma nga tuba tugenda kwaza lubaale, lubaale ava wa ttonda yamulinako obuki obuyinza, n'akomawo ku nzija. Era singa baali batugamba nti ddala lubaale basobola okwokya lubaale, singa kati abantu lubaale takyabaluma. Naye osiŋŋaana oli nga ddala yawaayo n'ayokya ate n'abeera bubi nnyo. Kitegeeza temwamwokya, waali yakulaba gwe tomukola ki tomulaba. Kati nze Geoffrey osobola okujja bwoti nenkutunuulira nemanya nti Geoffrey azze naye wali wamukulembedde, nga myoyo gya bukojja gye gikukulembedde, nga gye gikulembedde nga gye gikuleese. Naye si buli omu nti asobola ogiraba, biba byabalondemu. Nze kati ng'omulanzi aliko obuyinza n'amaanyi, nze nsobola okugamba nti Geoffrey w'obadde ojjoze ne maamawo n'obuuza aliwa, kubanga nze ndiko obuyinza obw'emyoyo, nsobola okulaba gwe kyotakola ki Kyo siraba kyotalaba. Okigedde bulungi. Kati lwaki bapasita babalimbalimba nti naayokyezza lubaale nga tetasobola kumulaba? Okigedde bulungi. Bamasheeka waliwo ate okimanyi basheeka bali abakugu abategeera Qur'an ekyabuwangwa, abo boona babakwata mbu bagenzi bakoona amasabo bakola batyo. Okigedde bulungi. Maama alinde abaana be bajja kisasulira, ye ayinza obutakisasulira naye omwana we n'omuzzukulu n'akisasulira. Okitegedde bulungi. So obwakabaka gye buli. Obwakabaka ki gye buli. Mwe mwenna abatinkiza ne Yesu lyekkubo, lubaale kabakadde budde. Kabakadde buki Kabakadde budde. Kati labayo Geoffrey. Omwana yankozeeko wano bannange. Kakati labayo Geoffrey. Ku byalo kwe twakuliranga kwabeerangako amaka nga g'amaanyi, nga era amaka ago gavuga emmotoka mulinnya nga amaka ago gavuga nti ng'obuuliza ku mutala gindi. Webale nnyo. Naye nga okutuukawo omala kubuka mitala nga ena okutuuka mu maka ago. Yes. Naye saawa eno osobola okugatuukako ngo gonna gaazikirira, ng'oyinza n'okulowooza nti tewabeera oluggi olwo terubeerangako lw'amaanyi. nga kifaananyi kya nnyumba kyekikuwa mu bukadde bwayo nti ennyumba nekitya okuba mu mirembe egyo yali yakabi. Naye ng'abaliwo mu kaseera ako bw'obatunulako ne babasiika ne babateekamu ennyaanya tosobola kubalyako. Okigedde bulungi. Kati gwe manya nti bali abaaliwo balina kye baali baatereeza kwe baatambuliranga. Kati bano abazzeewo omulembe guno abagamba Yesu lyekkubo nga bo byabasobera nga tebalina nakyakuzzaako. Era kati ate ogenda okulaba amaka agaali obubi ate nga gasituse nga bagamba amaka gaawo baali b'amaanyi, naye munange omwana waawo yafuna ssente n'asitula amaka. Kati be batambudde ennyo nga bagezaako okwenoonya. Kati bano abaali mu famire ez'amaanyi engagga tebeenoonya kubanga baali bamanyi nti bintu bya nsi byakubeera awo n'ova eno n'okola n'ofuna, nti temuli kwetereeza. Kati abaana b'abaavu banoonya nnyo.
ogenda okulaba nga basituse Yes. benoonya nnyo ogenda okulaba nga bakola ki Nga basituse. kati nze Geoffrey nina ebintu bye neewuunya nkola nnyo ku bagagga okusinga abaavu era abaavu b'osiŋŋaana nga bagamba nti Yesu ly'ekkubo ate abagagga najja ng'ayagala ate ayongere kutereeza Yes. okigedde bulungi Waaliwo gye nali nsomera bayitayo bujuuko. Waaliwo amaka agamu. Naye amaka agamu kati twalinga tuyita okutuuka ku ssomero twalinga tuyita. Naye nga amaka ago waliwo lwe bakuŋŋaana okusamira. Naye ng'otuuka wali ng'emmotoka eziri wali ennene ziri ekisaasi zirwenjerwa bazivyeite ezaali nga alinamu entono ng'ambe nti oba nga namuba oba maaka tu naye nga ate naye era ogiraba naye eri ku mulembe eyimiridde kati nga oyo yasibukaga nti be batandika naye nga okitegedde bulungi kaakati nze nina kati kankuwa ekyokulabirako ekirala ojja genda mu Isirayiri eyo nga oyinza okutambula nga tosanzeeko omuntu abuulira njiri naye nga bano abaawano ewaffe mu Afirika bamanyi nnyo Yesu n'okusinga eri gye yakola ki gye yava okitegedde bulungi era n'osiŋŋaana mu Isirayiri nga balina n'ennaku ze bateekawo nti tugenda kulima bijja kyokka ate n'osanga bano abeeno mu Afirika nga bagamba tebalima bijja ate tebalima bijja era nga bo bamanyi nnyo Yesu okusinga eri gye yakola ki gye yava okitegedde bulungi bannange mutuswaziza nnyo mukoze eki kati era ojja basanga nga bagamba oyo haji waawa oyo mushiriku agatta ku Katonda no nze nakusookayo busoosi mu kumanya we mutwalinga mu kiraasi nga mubaamu abasinga naye nga mwenna mutula mu kibiina obudde bwe butya bwe bumu okitegedde bulungi noonya okumanya gye kuli Yes. gwagamba nti kino kyenkugamba mbu shiriki ngatta ku Katonda linda akaseerako kajja ojja kusasulira ojja kukola ki kusasulira lubaale waali ku nzija kamba buli tebabalimba teri ayinza kugoba lubaale teri ayinza mukola ki teri ayinza kumugoba nze kati ntaddewo kale kanteekawo obukadde 5 pasita ajja ngambe nti agenda kunzijjako lubaale ajja munzijjeko okitegedde bulungi teri baba mu kulimba gwe katunulira abasumba babeera bulungi bavuga amamotoka ga bbeeyi buli kimu okitegedde bulungi naye ng'endiga njavu okitegedde bulungi naye kati bw'ojja ewaffe mu busamize okitegedde bulungi omuzzukulu wajja tumuyita muzzukulu obula eri bw'ogenda mu kkanisa baziyita ndiga okitegedde bulungi eno abamuzzukulu bagenda eri abandiga okitegedde bulungi kale no bannange nze mbakubiriza nga nze sijja kusomesa nnyo nga mbagamba emmandwa bwetyo omusambwa bwe guti gukola bwe guti omusambwa ebyo mwabiwulira nina bakubiriza mudde ewaka ebibaluma biri musula nabyo ebibaluma biri mu njuyo ewa haji jangu kumanya kiki ekinnuma nkoze ntya okubeera nga nkijjawo funa okumanya n'okutegeera gwe we nampuliriza fukamira osabe nnyo okumanya n'okukola ki kano nga keyisaayisa tegedde bulungi so n'olwekyo bazzukulu ba jjajja mbakubiriza nti obuwangwa lyekkubo lye mugenda okuyitamu okubeera nga mugenda kuwangula naye ekitali ekyo gwe ng'okyawuza mbu no Yesu lyekkubo nabbi Muhammadi nange muwe ekitiibwa muwe ekiki ne kukaba watuuka natuuka n'okusaala nfisa obudde ku muzikiti ne ngenda n'ensaala kuba nakitegeera nti buli bwakabaka ziri nnono bane mbabuulira mwabagamba mbu lubaale simanyi bya sitaani bayibuli gy'okutte lubaale Qur'ani gy'okutte lubaale just gwe fukamira osabe busabi jjajjaawo omugambe jjajja mpa okumanya n'okutegeera ddala bayibuli eno gye nkutte lubaale bayibuli lubaale omuteeke mu bitabo Qur'ani lubaale kubanga obwo bwonna bwakabaka bwaki bwakabaka Saudi Arabia efugibwa bwakabaka obwakabaka kitegeeza obukulembeze obw'obuwangwa n'ennono nzize nkibagamba naffe tubalinze katulinde lubaale wanaabaluma bajja baleetera ku piki ffe tujja kubajjanjaba tubavumule waliyo omugwe bakuleetera wano nomugamba nti oyo ekimugongobazza
alina yajeema wano ne wano mugende mugule endiga mugiteeke ewaka waliyo abazzukulu abali eyo ng'agamba afuna omuliro alina obudde bwatuukamu ekiro n'awulira omuliro nga gumuli bubi kumbe kiwanuka abanja nga pasita yasukka byamulemerera byamusukka talina kiddako okigedde bulungi gye bali eyo nga bameketa amannyo basuula bagugumuka lubaala ajja kubaluma ffe tubalinze bannange waliwo mu kulundi ogwayita bunasemba okubeera naawe waliwo ensonga gye twayogerako ne tugamba nti tujja kugimaliriza bonna tukomyewo ojja kugirambululako waliwo byowulira gamba nti kakati bannange amayembe ono yagula amayembe agazze ku kyalo ne gasala abaana oba ne gasala abantu ennyumba ye bagyokeza olusuku ne balusaawaasaawa olw'amayembe ge yaleeta lwaki amayembe ate gasala abantu kakati abampuliriza njagala kambaloobolole kankuyite kulwobolola mwawule amayembe n'ebyokoola okyegedde bulungi amayembe n'ebyokoola ebyokoola bye bitya n'amayembe ge gatya abo abalowooza nti naago gaba mayembe tegaba mayembe biba byokoola kyekintu ekigattegatte n'ogenda gye bali nga ye omusawo ye muntu wa miti agatta kino n'agatta kino n'asalirako bwe kifuuka ekyobulabe bagamba mayembe amayembe ga Buganda tegasala tegatta gali makuumi majjanjabi mavumuzi mavumuzi ekyo kyolaba ekikyamu ku kyalo kati abantu bakula bagamba ekyo yaleese amayembe yaguza amayembe yes abantu kati kye bakola ki mbiwulira nnyo njagaliyo omusajja yagenda ye Tanzania n'agula amayembe gati amayembe gasaza abantu ono yagenda egindi eyo amayembe ga Buganda tegatta mavumuzi makuumi majjanjabi ekyo ekifuuse ekirala kiba kigattirire ng'oli yakikola n'akigatta bugasi kivaamu ekintu ekirala ebyo bituyite ebyokoola yaleese ebyokoola naye olw'okuba abantu bawulira nnyo ekigambo mayembe olwo baali babateekamu fiya mutya amayembe naye ng'ate amayembe kwegali ku lujja makuumi mavumuzi mawonya okyegedde bulungi katonda oyo gwolaba akuumwa mayembe yetonda akuumwa maki mayembe basirikale be era ku nzija zaffe kwegali ga mirembe just gatuluma bulumi kutujjukiza nti mututegeere nti ffe tukuuma olujja luno ffe tukuuma olujja tiriyo mayembe gasala kitegeeza nti ebyo ebikola biba bireeteddwa ebitta abantu biba byokoola si mayembe abantu bye bageza okutuma amayembe bo batuuma biki bituume nti ago mayembe okyegedde bulungi ejjembe liruma bulumi nga libanja olujja n'olwala paka woofuna omuntu omutuufu n'akugamba nti ekikuluma jjembe tukole bwe tuti ne bwe tuti oba lyagala mbuzi tugiteekewo ku lujja tuteekewo embuzi y'amayembe okyegedde bulungi ogenda okulaba ng'olumba olubadde lukuluma lukoze eki nga lusirise naye amayembe tegatta amayembe ga Buganda tegakola ki oyo yenna abeera yasamira amayembe mu nnono yaago aba asamidde bukuumi buvumuzi kuwonya nze babaleeta wano nga bali bubi n'ayingira omwo nituguluba n'ekintu ne tukikwata liba likoze bubi okuvumula nze ne bw'oba oliko jjiini ng'oli Bungereza oba oli luddawo ndikima nga nsinzidde wano bangi nnyo bankubira anti wulira nze nina waliwo ennaku ezo wiiki ewedde mukyala yankubira naŋŋamba Haaji tubeera mu kiyigo n'omwami wange tuba tuli mu ddiiro tugenda oliranga ebiyigo byeggula ngenda okeera ku makya nga ndika enkwagulo mu mugongo nga nzijudde omusaayi agenda otuuka mu kiyigo tebalaba lwaki oluggi lweggula nagenda okutabaala ensonga ze ngenda okulaba nga bamusindikira ejjiini nga liva eno Uganda nendikima nemugamba enkeera nemubuuza okyalina kyowulira anti bebyo bye tubagamba bye muwakanya bye bye nakugamba nga wano nekugamba lutamaguzi tajja kudda n'owakana osegede bulungi Saalongo towakanyanga noyima eno noyimirira eno nosinzira eno ogabye Bungereza yonna nze wonna ensi nosindika ebyokola n'obino nayo nenkubuuza ekiyigo kyakiwulira nga kyeggula
okyakeera ng'owulira enkwagulu abantu gye bali ng'agenda ozuukuka nga yenna ajjudde enkwagulu naye nga yeebase bulungi nga talinaako mbeera mbi golooza kiba ki nsinziira wano n'embikima nenkugamba nti kati jangu okikedde bulungi waliyo abantu nga bali babasindikira emizimu ne gibatuula munda mu lubuto nga tasobola na kuzaala ng'akagwamu muzimu ng'oli bamusimbira eddagala naye nga baalisimba ku malaalo nga ekintu kiriwe kiba kisituka n'omuzimu mbalina wano najja ne mmukwatako nga nkozesa nze Geoffrey nsobola okukwatako bwe nti wabadde wakuluma ne wasirika nga nkukutteko buki bukwasi ago amaanyi tukolerera makolerere tuba tetuli mu bulogo jjajja owange kyekyo kyabeera yakola giba mikolo okufuna ago amaanyi n'obuyinza n'okusobola okukima ekikyamu nga kiri eyo gy'oli mu njuyo oba oli luddawa gaba maanyi giba mikolo teriba ddogo teriba ki teriba ddogo yes teriba ddogo lubaale mikolo gyegyo gye mukwata ne bawulira nti yagenze Saudi yagenze ku Kaaba byonna bye mukolayo giba mikolo yes okitegedde bulungi giba miki giba mikolo kyenva ngamba abantu Qur'ani lubaale lubaale omuteeke mu kitabo enkugambye Qur'ani njiwa ekitiibwa kubanga nakitegeera nti Qur'ani lubaale bayibuli lubaale era nze sobola kwata bayibuli n'enjokya sobola kwata Qur'ani n'enjokya mikwano gyange tuba tusse emikago yes okitegedde bulungi bagenyi bajja kukyala yes lwaki n'omuzikiti wano manju webale nnyo okitegedde bulungi nnyo si kive kubanga bajjajjaffe bayaniriza lubaale naye nga tebamanyi nti baaniriza lubaale omuzungu bw'ati akutega kirala naye ng'agenda fundikira ng'ali ku kirala nnyo fene batusigamu kirala kumbe golo yaabwe endala nnyo omuzungu aleeta ekintu naye nga wakukifunamu emyaka 10 mu maaso ng'ono ali mu kuteekerateekera baana be kati tufugwa bulungi kubanga emisambwa tetukyakkiririza mu lubaale waffe kati batufuga kiringanga waliyo okimanyi nti waliyo abakazi nga bw'omuwa ebbeetu okukola oba tokyasobola mumufuga bangi abasinga obungi babanga naddala nga tyakozibwa omusajja ekimumisa omukazi nga tajja sobola kumufuga ng'alinamu kati ate n'osiŋŋaana abakazi abalinamu nga bamaama fiina abo bakula nnama abo ng'ate osobola omufuga ng'azirina naye omukazi alinamu emitwalo 5 akakadde nga tosobola kumufuga kati be bazungu akugamba nkubaako nkuviire kubanga agenda wali alinamu yepangisiza akazigo okitegere bulungi kati enkola y'abazungu okitegere bulungi bo bamanya nti bano abaddugavu tunaabafuga batya saalo nga bangambye nti ebintu yange biwola essebo omutesiteesi omukulu essebo angambye essebo kolanga bw'olya bikwasaganya essebo weewaawo kale no munnange n'olwekyo obuwangwa mudde ku nnono tutereere kambabulire ko lubaale tebamwekweka kaweebuzeebuze kookola otya ojja kulinnya ennyonyi ogende era bisooke bikutambulire bulungi n'obutuuze obufune lubaale teri amanyi lubaale engeri gy'alumamu buli omu lubaale amuluma lulwe asobola okuluma ggwe oba asobola okudda mu baana naye nge abaana abo ekibabonyaabonyesa ggwe anti akwatira ku mwana nga tebagenda kubeera successful naye ng'obataddemu sente nnyingi okitegedde bulungi kati buli omu lubaale amuluma luki lulwe kati abantu bagudde akalulu mu kalulu kano akayisa naye ng'oluusi lubaale nga yali alina okutereezaamu kantu kaki katono nnyo okuganja mu bantu n'ofukamira n'ogamba jjajja mukama wange nsaba njajja nganje mu bantu ekigambo kyange kifulumye eri abantu buli kyenfulumiza ku lulimi jjajja bakyagale bakiyaayaanire era ogenda nga bagamba bana omusajja oyo ayogera ng'oli ekigenda omuweesa akalulu nti ayogera bwogezi okitegedde bulungi so omukisa kikulu nnyo naye omukisa tunoonya munoonye tugutereeze naye tetugaba omukisa teri musawo agaba mukisa abatereeza muki yensonga lwaki ojja siŋŋaana omusawo nga mwavu nnyo ate ng'akugamba agaba omukisa lwaki yetasooka n'agwewa omusawo omwavu nga mwavu nnyo asogaba omukisa gunobeera bulungi omusawo tagaba mukisa anti yensonga lwaki kyenkugambye azuukusa omukisa azuukusa muki
azukusa muzukusa obeera ogulina wazaalibwa nagwo naye nga gulina ekyagugootanya ate ogugwe wakiri batosaguza okusa ogugwe ogwani ogw'omusawo ye nga ye anti waliyo omuntu abeera nga ye yatondebwa Jofre enenso giraba buli omu Katonda yamuteekerateekera tigwe omukisa gwe tolivuga ku mmotoka ogenda obeera omusawo nawe tunakuwa emmotoka tojja kusobola tambuza mirimu gyaffe kati nze Jafale emmotoka ngipaakinga nenzija nembeera eno wiiki namba mu lubiri kati nga jjajja oli yamulaba nga wanaamuwa emmotoka ajja kuleeta amalala asulewo emirimu gye namuga abeera awo tambuza ebigere nga bwekityo Katonda bwe yakiteekateeka okigedde bulungi bwatyo asobola okuweereza abantu asobole okujjanjaba nga jjajja bw'anaamuwa akalembereza nti vuga ku mmotoka genda weeyagereko obeere bulungi oli ne ku KFC ajja kukola amalala asulewo emirimu gya jjajja ninze kati Haji Jafari nzija n'embeera eno mu lubiri ne mmalayo wiiki era bwe mba nvaawo mutegeeza nti mukama wange Ssaalongo jjajja nkusaba onkulembere engenzeeko mu bazaana ate nasamira kubeera bubi ekitusamiza kubeera buki bulungi n'abaana baffe basange nti twateekateeka era ekintu ekisinza okukuba nnyo famire abasinga akugamba Haji byaliwo naye byasaanawo okyegedde bulungi kati nze abaana abange embalaga ti baana bange muyiteewo tugende era manyi nobabuuza we baba bagoba ku ssomero mwerabako ku kkubo osanga essomero nga bagobye naye ng'abange gye bali kuba nasamira okyegedde bulungi kati abaana mubalage togenda wa Haji Jafari ng'ogenda weka n'abaana bakole ki baleete bategeere nti kino si kivve kino si kyabwa sitaani okitegeedde bulungi nze kati nkola abantu ab'obuvunaanyizibwa nkola ku bantu ab'obuvunaanyizibwa ne bajja bakukuta kiro emisana lwe tukola ku baavu abagagga ne beetereeza ate n'osiŋŋaana ate ng'omwavu akugamba mbu munaye Yesu lyekkubo kati ne weewuunya ensi n'entegeera y'abantu abagagga balwana kweyongerako kuba bulungi kyebava wava enjogera eri egamba nti alina yakola ki yayongerwako bo bongera kwenoonya nze nkubulire nkola ku bagagga okusinga abaavu kati abaavu ate bosiŋŋaana nga bakugamba nti Yesu lyeriki nze nina abasajja abagagga bankubidde esimu ne baŋŋamba oli nagamba waliwo abasajja nga bakulu bansinga emyaka nakugamba munaye wadde wenzijaawo mbajjajja ne munange tukyakwetaaga Haji toyingira nnyo mu byabufuzi bajja kututwalako Haji singa tewali gwe sandiwangudde kalulu kano otegedde bulungi nfuna amasimu kyovulola nagambye kampuliriza omulanga gw'abazzukulu ba jjajja kyebansabye nkiteeke muki munkola nkiteeke mu nkola otegedde bulungi bangi abawangudde mulimu abamu naye nga yategeera Haji kyeyamugamba nga namugamba genda okole wano bweti ne bweti ne bweti nali akalulu mu mbeera gye yali tasuubira nti asobola okukalyamu era wajja nenkugamba tojja kukalya nti naye woba oyagala okukalya tereezaamu wano ogenda kukalya nakalya wakiri nokawangulira kalulu kamu nga kako teri agenda kujja akataataaganye nga teri ajja kukabba anti omusambwa guba gubatabaala wali waliwo bempulira abamu be bagamba naye guba opposition wenuyeppe bakulangiridde batya nowangula ow'NRM bamaze ebbanga ddene nga ne bakulangira mu mbeera eno nga gye twabaddemu bakulangiridde batya emisana ne bagamba akulembedde obululu emitwalo 2 bugenda okukya nga byefudde awo ne batandika naye akalulu lwaki kakyuka nnyo ekiro gwe nga akakuteri ajja kukatabaala okitegeedde bulungi kubanga jjajjaawo oli naye yakulembedde twatereeza n'akukulembera jjajjaawo yakakuuma okitegeedde bulungi abadde aliwo oli asobola okuba nga avuga emmotoka ajja kujja kutabangula nefuna akisidenti ng'abadde mu kkubo wadde nga wamagye ng'agenda wali we bakabalira akatabangule emmotoka n'ekwama agenda okutuuka nga prosesi zimaze okuyitawo ani abakikoze jjajjaawo naye waggulu we waliyo mutonzi waliyo muki era nze buli ajja wano bannanga bazzukulu abaliyo buli ajja wano mumpulira sirina gwe nkolako nga sisoose kukowoola mutonzi nkulembeza muki mutonzi ye nannyini buyinza yasalawo buli kimu era bwe mmala okukolako nga nkugamba nkwagaliza omukisa genda oterere genda obeere bulungi nga bwe tusaba ne Katonda akkiriza ekyo kyenkukozeko kibeere nga kituukirira era ogenda n'emulago
omusawo n'omubuuza omulwadde wange anaawona n'agamba teekamu essaala katukoleko kye tusobodde. Kitegeeza si ow'enkomeredde ow'enkomeredde y'oli yennyini buyinza. Osigade bulungi kyova olaba ŋŋamba omusawo omulwadde ali atya twongeremu essaala katukole ekisoboka webale twongeremu ki essaala kubanga oli yennyini buki buyinza. kati nange abazzukulu mbagamba ojja n'ojja ne mugamba ekikulu si kyakumpa ssente sooka obeere n'okukkiriza nze njagala nkukoleko okole ki otereere sooka obeere n'okukola ki n'okukkiriza. Era nze omuntu mugamba siri 10 ku ki ku 10 nze sijja gamba nti ndi 10 ku 10 wabula nkolera oyo omukkiriza azze wa haaji nti ngenze kutereera. Tuvolaba abantu mbagamba nze njagala nnyo abamaze okuzunga osabye biganyi ensi bekubyekubye sayidi eyo bamubyebye bakubyebye n'olyoka okola ki mba ŋŋenda kukolera oyo omuntu abonyeebonyeeko kati wojja ng'oli mukkiriza gyendi otereera. Okyegedde bulungi kubanga waggulu wange waliyo mutonzi. Nze nkukolera nekugamba nkwagaliza omukisa genda otereere gwe ng'ogamba bugambi nti bweza kasita ofuna okukkiriza okola ki otereera. Wava enjogera eri ne bagamba nti beesimye abalina okukkiriza nga tebakoze eki nga tebalabyeko nze abantu bangi nnyo nga tebandabangako bali Bulaaya naye nga mbakoledde. Nakugamba munnange Haaji weebale nnyo wendijja ngenda kusookera naawe nga sinnaba natuuka wakanzi gye nkwebaze n'abeera n'okukkiriza naye nga takulabangako oli nakukwatira milioni 3 4 5 n'azikusindikira nga za mikolo n'agamba Haaji tukole kino bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti wali yambuuza naye Haaji lwaki ebintu byo bya bbeeyi jjajjaawo buli lw'omufuula ow'ebbeeyi naye akufuula waaki wa bbeeyi. Jjajjaawo onoomukolera ekintu ng'omukolera ku mwejjako ng'omukolera kya layisi naawe ogenda bbeera wa layisi. Jjajjaawo y'oyo aba atudde mu ggwe ekyo ekyebbeeyi ky'oyagala olina sooka kiwa jjajjaawo naawe akufuula eki ow'ebbeeyi. Okitegedde bulungi. So mwena abali eyo nze wemba mmaze okutunula nendaba nga jjajjaawo mugagga gye bali ng'oli agamba nze nalina omukisa nga ne bwe njagala omusajja afuna ssente kitegeeza jjajjaawo yali mugagga. Kati mukolere ekyebbeeyi naye akufuula owaki ow'ebbeeyi akufuula ow'ebbeeyi. Okitegedde bulungi. Bwekito bwe kiri mukulu mayanja. Kati waneeno ani atugabudde jjajja Ddungu yatugabudde. Otuukidde mu kijjulo kya jjajja Ddungu anti kati ennaku zino ze tutakola wabaawo oluusi tugamba tetugabule ku jjajja Ddungu atuyiggidde wembanga ewiiki nsobodde okuŋŋaanyayo emitwalo gyange 3 nga waliyo agikolerera omwezi nga nze 3 ngakoleredde mu wiiki lwaki simwebaza wange ali eyo nga nkukolako bw'otereera baako okomewokko ku mbuga. Kati ate Haaji Jafari kituufu nze mba nkwaniriza naye waliwo jjajja gw'otalaba yabeera akukoledde ekirungi gulayo omugaati oba kiro ya sukaali jangu weebaze bw'okomawo ne weewaza abadde afuna akakadde ate ogenda kufuna 2. Okitegedde bulungi. Kati naffe emisambwa tugiddiza n'ogamba jjajja nti wiiki eno nkoze akakadde nti jjajja kamugulireko embuzi ya mitwalo 18 noddiza emisambwa kati bw'ogiddiza gyongera okusituka n'okugenda okuwonya abazzukulu n'okujjanjaba. Tugambula nga tubasabira ti jjajja nkusaba okkirize abazzukulu benkozeeko mu mwezi guno jjajja mukama wange ku 10 9 kiwone kale 10 lisigale kitegeeza mba siri mufere. Bwe kibanga 9 kiwonye nga 10 lye litakoze eki lye litawonye nkuzaayo wali nti ne mulago wali abakola ki abafa. Osanga be basiibudde ate nga balala we bafa. Bwe kito bwe kiri. So nange mba nnyongera kusaba jjajja nti jjajja pasente nnene ekole ki ewone jjajja ntaddeyo ekiweebwayo kyo kino ekyendiga jjajja mukama wange nkusaba okkiriza abazzukulu benkozeeko omwaka guno bafune enkyukakyuka. Oliwo otugabula katogo Iddi ate twali kijjulo kya katogo kijjulo kya katogo anti obwo bonna bwa kabaka. Kati abanyarwanda bagabula ekijjulo noŋŋamba nti nno nti bw'omala okulya tunaaba mu ngalo weesa bweyisa mu mutwe neŋŋamba ye saalonga ate kati akoze atya. Buli bwa kabaka bulina akalombolombo. Lubaale Maliba lubaale ki Maliba. Kati nze jjajja osobola okuba ng'ozze nga jjajja yandaze nti abazzukulu olwaleero bafumbe ekijjulo nga kya katogo naye bwe bamala
tebanaaba mu ngalo naye ng'ate obulunaku tubadde tukikola nga tunaaba muki kati lubaale tumutereereza nnyo ku bubaka okyegede bulungi kati abafumba akatoga abo biseera bisinga batera kuba banyabingi banyalwanda kati we buyinza obuli wano Haji nti amawanga gonna wegali ko obuyinza bwago okyegede bulungi oli mugisu jangu otereene kuba oli mugisu kubanga afumba ewange muki mugisu yani ye nakayima abaako naye emikolo gyakola mu lubiri muno nti n'omugisu bw'anajja akole ki abateeso mweyimirize wange nti bwe nali nyingiza jjajja omuteeso ye yasimba effumu kitegeeza naye bw'anajja naye ajja kukola ki ajja kutereera okyegede bulungi abanyankole mwebali muno okyegede bulungi era ekyanzi waggulu ku lusozi tobiraba bibiri wali nakola emikolo jangu ofuna obweyimirize wano buli lwogenda mu lubiri oba ogenze saba bweyimirize oba tosamidde oba ogenze kusaba ki tijjajja embeera ebadde ekutte ensaba ente buno nfukamidde wano obweyimirize bwange mu bwakabaka bwa wano emisambwa giddiriza abadde asibiddwa enjegere 1,000 n'osigaza enjegere 10 okyegede bulungi ogenda okulaba abadde tafuna kasente ogenda okulaba ng'embeera etandise okukyuka kuma ku byoto bane we mutaakume ku byoto w'olifa nga tewakuma ku kyoto ng'ogamba nti ekyoto kya bwa sitaani mu biseera biri eby'obutiti nga bizze omuzimu gwo gugenda kulengera omuliro gudduka omuliro naye ffe abaakuma ekyoto nga wakuma ku byoto by'abajjajjaabo mu biseera eby'obutiti omuzimu gwo gunaalabanga omuliro nga gugendawo gusembera guyote gukole ki guyote ensonga lwaki batugamba mukeere mukuma ebyoto olwekumakya n'olweggulu tiwaliyo ebiseera eby'obutiti kati bw'obanga wafa obanga jjajjaawo yafiira mu Amerika kati bali mu winta omuzimu ogwo gujja ne gwota wano kubanga yagenda okugenda mu Amerika nga yakuma kuki ku kyoto kati bw'alaba omuliro mu bw'omuzimu nga wafa tewakuma ku kyoto omuzimu gwo gudduka kuba guba gutya omuliro kubanga teyakikumako kati waliwo ebintu ebitagenda kukyuka ku lunaku luli oyayaane ogambe nti ayi Katonda wange ow'ekisa wandinzizizzaayoko waakiri nengulayo effumu limu nange nembaako kyenteekayo mu bwakabaka bw'ekika kyange nga naye tokyasobola kudda ng'oli eyo oyayaana naye nga tokyasobola kati buno obulamu bwe tulimu obw'ennyama ng'okyassa bw'olina okuteekerateekeramu emyoyo ku lunaku luli obeere mu kwesiima mu bwakabaka bwa Katonda. Tweyanzizza nnyo Ssaalongo tumaliriza nze nga buddwa ogugolo banga bintu weeguli wali tewali buzibu ninga sirengerayo tebabanga bankubye oluseke tebanga bakubye oluseke baana bayinza okuba bankubye oluseke kakati madde nsaba akubanga enamba ekikulu amasimu agankubirwa mbeera kankusindikira enamba ye esimu yange eggwako omuliro ate nga kyalibadde kyavunaanyizibwa naye nga bakubira gwe direct mukusooka waliwo ogano gaba enamba nine ngamba kubanga bandi bubi nnyo kati nsaba oddemu kukatirize ku nsonga eri toli ku Facebook toli ku TikTok toli ku mukutu wa X ku YouTube sina mukutu kwendi okuleka YouTube ate ku mikutu gino emboozi mu Yugi oba ku Kasuku Live wokka wendi siri ku TikTok bannange ebyo byonna bemulaba ku TikTok akawunti bafoginge bali mu kubbirako bantu netugezaako tulwanako nammwe nga we mukozesa ku bwongo obuzaale era ne mbagamba ennamba ezange ziri mu mannya ga Ssenkubuga Ejjafaali esewo bwekito bwe kiri kale nga ziri zitya 0783 98 88 13 tweyanzizza nnyo Geoffrey Manja gegange tulabagane Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali
oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimuko sukaali ya controlling bwamangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mwe mwenna abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti nokozesa kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Ssenkubuge omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.